Jebufuddeko Triplets Ghetto Kids erabika nti yeefunira mansion enamba gye bagenda okuba nti baspendinga obulamu bwabwe obusigalidde nga babeera omwo era nga batetenkanyizaamu emirimu gyabwe era nga mansion eyo gy'olaba eyita ku screen yo omwami French Montana erabika nti nno abayambako ku nsasula ya ssente naye nga teyazimalaayo yabaako ekitundu ku zo era nga bavaayo abaana bano omusanyu eringi nabeka nti bamwebaza ne bamuyita ddadi munnange twebale nnyo ky'otukoledde. Hey, I'm Namakosa Patricia. I'm so happy. Sorry about my voice, but I just made a lot of noise because I was so excited yesterday. Thank you so much, friends. We can't thank you a lot, but you've always been there for us since day one when we met. You showed us great love. Till now, we're still working with you. We're so happy. Thank you so much for this. Thank you for everything you do. Wabale okutusasulira ku ssente, wabale okusasula nnyumba. Wabula nga okuva ku olwo tetuddangamu kuwuliriza bikwatagana ku nnyumba, oba ennyumba etuusewo, oba ennyumba yaggwayo, oba ennyumba eri ku ki. Ffe twali tumanyi nti yes, ennyumba ewedde, buli kimu kiwedde. Era nga French Montana mba nga mujjukira bulungi. Abaana bano olw'ekitundu lye badde batuuseeko okuva ku luyimba olwa City Alose olwali olw'amwana mulenzi Eddie Kenzo olw'abatunda ennyo. Omwami ono okusinziira ku yajja afollowinga abaana bano mu mazina gaabwe ku nnyimba zaabwe erabika nti nno abasaba oluyimba oba abasaba kolabo nabeka nti bafeaturinga mu luyimba olwo wamu ne French Montana era nga tebaakomaawo ettutumu lyabwe ne libatwala ne ku mwana mulenzi ayitibwa Chris Brown mwabamu ku mmwe gwe muwulira obuwulizi. Tekikomyawo abaana balambudde amawanga ag'enjawulo kwegamba talenti abo bambi tebakoze bubi. Wabula all in all kyetwogerako kino nti French Montana tebaakoma kuba nti bafeaturinga mulimba lwe oba tebaakoma kuba nti nno bafuna kolabo wamu yalabika nti nno abayambako ne ku nnyumba yaabwe eyo mansion gye mulaba n'agamba nti akambayambeko mbayoko ku ssente ezimu era n'abasuubiza okuba nti naazimalayo okubongera ka ssente. Wabula ate gye bigenze bijja French Montana alabika nti munnange yakola ki yasirika ngere byo ssente mbimanyi munnange essente zeekwatakwatamu ko si wano mu Uganda wokka nti omuntu akusuubiza ate n'amala n'akuyiwayo. Yati ebintu bya French Montana bwe yabasuubiza munnange taddangamu kunyiga era gye buvuddeko last week abasobola okuwulira Dauda Kavuma manager w'abaana banene yavaayo n'agamba nti bannange anytime from now bagenda kuba nti batugoba mu nnyumba. Landlord waffe Ssekatawa Mansour atuwadde ensalesale ya December yokka okuba nti no tennaba kugwako nga tumalayo ssente z'ennyumba ze twamusuubiza. Bwebanga si kyo tetusobola kumalayo ssente ezo tulina okutunda ennyumba eyo tulabike nti tujjamu ssente zaffe ze twakola ki ze twateekamu. Wabula French Montana yali yetusuubiza ka ssente wabula ssente ze yasooka n'atuwa tubaddemu n'obuzibuzibu kubanga ebintu tubadde tebitambula bulungi ng'era nammwe mubimanyi music kugamba waliwo oluusi wetuwatuuka ne weekwatamuko era nga ne tuba tutunuddemu abaana abo ennaku zino badde tebakyakyaka nnyo kwegabula kabugigs badde tebukyajja bulungi era n'agenda maaso n'agamba nti ssente zimu ze nafuna nalabika nti nziteeka ku school fees nga mubimanyi nti nno abaana nze abalabirira zaabaweerera gattako medical bills abaana balwala so kati ssente ezisinga ndabi sente nga nzize nzisipendinga bintu ebyenjawulo so ssente nezeebika nti zikola ki ziggwawo naye ebbanga liweddeyo omusajja lye yatuwa landlord waffe Ssekatawa Mansour so kati yeetaaga ssente okulabika nti akola ki ennyumba yaffe esobola okuba nti nno esasulibwa. Wabula omulango ogwo bwe yamaze okugukuba abantu ab'enjawulo bambeera okuba nti ne bamanyi abaana bano gye baava kugamba gye nvudde waabwe nalabika nti bakwatibwa ennaku era nga mwe mwabadde Spice Diana omuyimbi bambi ye teyalukwatidde mwana tebamutumiddwa mwana n'agamba nti abaana abo mpulira kinnuma kati okuba nti abaana baffe Triplets Ghetto Kids okuba nti ennyumba bwe bagenda gikola ki bagenda kugitwala wabula Let's Save Their House tutandikewo campaign era nga tugenda gitambuliza kulimba oluyitibwa abafuna n'agamba nti promoter omu yamukubidde n'amugamba nti bastaginga charity concert nga basobole okuraisinga ssente ezo okuba nti bayamba ennyumba ya Triplets Ghetto Kids yabike nti nno tetwalibwa era nga agenze mu maaso n'asiletinga ne date n'agamba nti nga 7 December bagenda kuba ku Freedom City n'abeegayirira nti buli omu asobodde okubaako nekyalina alabike nti nno akiwaayo mu mutima obulungi kubanga balance mujjukire eri 102 million ze zisigaddeyo so n'agamba nti buli omu alina kyalina asobola okuba nti akola ki asobola okuba nti n'ayamba abaana bano babeere nga balina at least we bakola ki we batuula wabula ate ekitujja enviiri ku mutwe ebyakavaayo essaawa eno buli omu alina question marks
avaayo agamba nti kiki ekigenda mu maaso. Receipt evuddeyo ng'eraga nti last year mu October omwami ono yakola payment ewa landlord we Sekatawa Mansur, wabula ng'amannya agaliko ate kuliko mwami Dauda Kavuma gatoko ne brother we Kavuma Francis nga bwe balaga nti be bali ku kyapa oba land title. Buli omu ne yeebuuza ddala title no yandibadde teriiko mannya gaba Triplet Ghetto Kids plus the manager ate brother giramu wa Kavuma Francis. Ebintu bino ebya Uganda ebyatuuka okuba nti abantu basobola okwefuula jjo na luli. Tekiyinzika nti omusajja ono asobola okutuuka mu maaso ne yeefuulira abaana bano. Abantu bagamba okuwaayo ssente zaabwe bandiziwaddeyo ne bayamba abaana bano. Naye kiki ddala ekigenda mu maaso okuba nti nno receipt ate eraga kuliko mannya ga Dauda Kavuma plus the brother ate mu kifo ky'abaana bano. So we are all asking ourselves what is really going on. Ega mawuli agati akavaayo. So mugende maaso n'okuba nti musubscribing on my YouTube page. My name is Sandra Lyan. Tugenda kubeera nga tubasakira ddala tumanye ddala omwami ono agoba ki yeyeegayirira mu in context of these triplets Ghetto Kids mu linnya lyabwe asobole okumalayo ennyumba nga ye oba ddala ennyumba ye n'abaana ba triplets Ghetto Kids. So make sure you like, comment, mubeere nga mufollowing emboozi eno. Tugenda kuba nga tubaletera bingi nnyo ebikwatagana ku nnyumba eno. Ddala biri mannya ga Dauda Kavuma manager we plus the brother Kavuma Francis oba ne ba Triplets Ghetto Kids.